Olwaleero bannakibiina ki NRM bakedde kusuula kalulu ka kamyufu okulonda agenda okubakwatira bendera ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti ey'Ekikuube. Okakasa nti okulonda kutambula bulungi, abakuumaddembe okuva mu bitongole ebyenjawulo babadde bateevuunya buteevuunya mu buli kifo kyonna okulonda we kubadde. Okulonda kubadde mu ggombolola zonna 7 ezikola disitulikiti ey'Ekikuube okuli ey'Ekikuube Town Council, Buhimba Town Council, Buhimba Sub County, Bugambe, Kizira Nfumbi, Kaboya n'eya Kyangwali. Amaizi g'okunywa, amarwaro, sayidwaro, tusanga embaza taliyo enguuto, amahanda yitwakura minene kufiire enguuto, manyanga tumutwakura ku mapade. Ku basirikale ababadde bateevuunyanga obuwuka mu kulonda kuno, abakulembeddemu RPC Titus Byaruhanga ategeezezza nga babadde bateekeddwawo akalulu okutambula obulungi. Have dispatched teams of our personnel and commanders in all sub-counties, town councils and all polling stations. So we are going to have motorized, we are going to have patrols, we are going to have a number of them. So we are sure we are going to secure this election. Godwin Angoliya, omubaka wa President Ekikuube, asabye banna NRM okuba abakkakkamu nga kalulu kano kagenda mu maaso. Buli polling station egenda kuba na officers. So hano kalulu kagenda kuba ka free and fair. Omuntu asingira kalulu ajja kuba declared. Tinkwetaaga abantu batiine. Omuntu wena akuleta fujo tujja kukwata tukutwale kusemererwa. Nkusaba ba intruders batetaba mu kalulu kano, manyandigire Hoima City, manyandigire Kagadi, akalulu mukalekere bantu bakikuube beesaliremu omwekulembeze. Pasco Musuga, omuwandiisi wa NRM Ekikuube, ategeezezza nga okulonda bwe kutajjumbiddwa bulungi nga bwe kibadde kisuubirwa. Started this morning at 10. Then at around midday, voters started lining up. Then at 2, we had already completed the extent of elections in the 4th district. Padde Kisembo, omu ku bavuganya ku kifo kino, agamba nti singa ekibiina tekimuwandako ddusu ye mwetegefu okujja kuba namunigina. I will go back to the people of Kikuube. Kikuube, we are majority, we are NRM. We don't have opposition in Kikuube. We are all NRM. Entered and is spoiling the due process of this election. I will go back to the NRM members of Kikuube, the community of Kikuube, which is entirely NRM. I will go back to them and we decide. Well, if we decide that I should come back as independent, I will have no option but to abide by the plea of the people of Kikuube. Kinajjukirwa nti omwezi oguwedde nga nnya eyali alondeddwa nga ssentebe wa disitulikiti ey'Ekikuube, Peter Banura Alali yafa, nga y'ensonga lwaki disitulikiti y'Ekikuube erina okulonda ssentebe omulala.